Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Naam, eno peji yaffe esembayo okutuuka mu makatiga ya saruna tukikubye insha Allahu ta'ala. Twebaza Allah. Dayo twatandikira ku zero. Ntegereka just scrolling wansi ojja kusanga emisomo gino gyonna insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Bagamba nti omusomo ogw'ekumi gukyagenda mu maaso. Jjukira guno omusomo gwe musomo oguwangaaza. Okitegedde wetuyigira okukola ky'okuwangaala. Kati twagamba nti tulina ennyukuta 3 eziwangaaza obbazayo kati ni. Twagamba tulina alifu ewangaaza, ne waawu ewangaaza, ne ya ewangaaza. Bamba kita kuwangaala. Nti alifu ewangaala, ne waawu ewangaala, ne ya ekola ki ewangaala. Byonna batuufu. Kakati twagamba nti for the alifu okuwangaala oba okuwangaaza tebaako sukuuni. So twagamba alifu tekola ki tebaako sukuuni. Bel waawu yo ebaako sukuuni. Waawu ebaako ki sukuuni. Ne mu Quran tebaamu ntegereka. Just bakuwanga eri blank. Then ne ya ekola ki ebaako sukuuni. Ebaako ki sukuuni. Kati bwe bakuwa alifu ng'eriko sukuuni kiba kitegeeza nti awo tewaba kuwangaala. Ntegereka basiraamu. Alifu bwejja ng'eriko sukuuni eba tewangaaza kintu ekyo, wabula ogikonako katono ntegereka nga tekawulikika nnyo nga onosoma ennyukuta yaki eya sukuuni. Okitegedde kati nga wano tuga ti baa naye tuga nti baa naye konako katono nti ba nga tekawulikika naye nga mwekali era omuntu awuliriza akawulira. Okitegedde tuga nti ba noyokomaawo si ba naye ba si baa okatulya ddala naye ba ta sa wa lwa sukuuni. bi si bi n'okatulya ddala ne bi si bi yokka ola bi ji okitegedde hakadha shi tu ru ne tukatulya tuyatula nnyo gamba ru okitegedde. Tuzze wano katujira mulayini ba ta damu naawe ba ta sa wa bi ji shi tu ru ba eno si ya sukuuni kati eno eba ewangalayo olw'ensonga nti muganda waayo fataha waali ku nnyukuta eno evuddeko katuga nti ba ya because eno alifu eriko sukuuni katuga nti ya ja olaba eno ja ate eno ja fa sa kategedde tusimibye layini eno. So kati bagenda jikwa mu bigambo yatihi ntegereka ya twakalabye dda kaya yekaliwa kakano wano kazi emirundi mingi. So tulina yatihi so si ya atihi ne yatihi then so si ya adhani ne then tatuni ta kakani wano
ta'tuni ta'tu ewangala ta'tuni ta'tuni ta'wilu 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 ji'na ji'na ji'na. Kati abayizi bangi benze nga nsomesa bamanyire no ya wano ne wano ne bagissa ne wano ne bagissa na wano ne bagamba nti ya'tuni eno ta ososi ya mu bigambo ikola ki ebisooka bino bibiri ya'tihi ne ya'dhan then ta ejja ntegereka dot ziri waggulu eba ta'u twina ta'tuni ene wangala ta'wilu ji'na bategedde. So jazakumullahu khayran fi dunya wal akhirah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.